rishafo abantu bagudde mu bintu abadde batasuubirwa naye kitegeeza ki eggwanga eggwanga nga linaagwa buli kaseera ebyo bye tulabye rishafo yabaddewo leero rishafo etegeeza kugwa kwa ggwanga no rishafo erina ebintu byereeta ezandibadde nga achievements za rishafo ennungi one wandibaddewo boosting talent mu bantu okitegedde kikale ono abadde akola bulungi naye katumu kino ekifo ekirala era osanga ajja kuyitimuka okusinga bwakoze eki bwabadde where is boosting talent wotuleetera Balaam okubeera minisita w'abaana okitegedde n'abavubuka what qualifications does he have what expertise gyakola ki gyayina abavubuka tabamanyi baagala tabimanyi ideas banange rishafo ziremu okubeera ezajjenjeero okitegedde ziremu okubeera rishafo gyowa omuntu oba omuntu okumuwa ekifo just to appease appointment okusanyusa ki abantu banange eggwanga lyaffe tuliweeka ekitiibwa tulondengako ku bantu nga balina kye bagenda okuleetawo ekyenjawulo oba okukyusa kati agenda ku advocatingira ky'abaana kikyamanyi ekiri mu abaana musooke mumukkirize mumugezese tulabe rishafo zandibadde by merit si by kukusiima tolina kyokoledde nnyo NRM therefore katukwe kino waliwo okukusiima ng'obusobozi obulina talina busobozi kikyenjogedde kanti talina busobozi talina experience talina wakikozeeko abavubuka abaana emirimu gye gisinga gitambuliraawo mu bavubuka n'abaana byogenda okugaba t-shirt buli kaseera egyo gy'emirimu oba okugaba ssente zino zebagenda bamansa. That is not what we are talking about. We try to agalense ekula nga development etugenda okukwata ku buli omu leeta omuntu alina expertise. Tulina wana abantu abasomye Uganda ukitegedde basomye ebintu ebyenjawulo nga bandi badde mu ekifo ne baleeta ekintu ekyenjawulo ne basomye ekifo ne bagenda ne babayinga ensendala zikikoze zitya ati Balaam mutwale neebweru omugambe genda oyige kikyagenda okukomyawo okitegedde banange eggwanga tuliweeka ekitiibwa.